Finally, eyamukubya amasasi akwatidwa family musanyu atenga ye honorable Sejirinya ebibye bibi ejo bamulumbi nabyo mbiri na masawo nga weli enkola yafe wano kwanda boyugi ka video mbadde nsabo kampeleka like kabenga kasotambula tegwata na subscribe nga tugamba osubwa bingi wano kwanda boyugi ukawo osanga latest updates agagwawo mu Uganda. Subscribing onyigene ku kadde oyo musajja gwe mulabaawo eyakubya omuyindi amasasi bamusanze Kenya ngali ku boda nga yamazida na crossing era nga Interpol yakoze muzine ensonga ba contactinze polisi ye Kenya era polisi ye Kenya yakoze ki yamukute era nga family y'omuyindi yaddukiddewo wali emalaba ne bamuleta wano ku CPS. Omusajja gwe mulabaawo yoyo gwe mulaba sawa playingira video gwe nayagala video eno jamu inboxing nga namange sembya 151 onja kusobola kugikusindikira obyerabireko nsonga YouTube sisobola yuyo omusajja gwe mulabaawo naye nga musajja adalabika mukulukulu nga bagamba badde ne family ewelako abantu nga bataano nga bamugamba nti no atwakiwase sente ziwandisasuddemu ebbanja n'odduka naze Kenya bya Uganda byebyo nga tubitadde mabbali Sejirinya olunaku lw'ejjo yagenze ku live wali ku TikTok ndowooza nnaku zino mukimanyi yagenzako ku picking up oluvannyuma okumala akaseera ngali mukomeranga era nga yakomawo nga Facebook tekyali yamaanyi nga TikTok yefuga era nga bambi yakoze mulimu gw'amaanyi era najjo yabadde live n'agamba muno tino naye yatidde amasasi gasuse wano mu Uganda. Nooza mukimanyi n'olunaku lw'ejjo wali omulala gwe bakubye amasasi nga wa security guard wali emakindi tetunabitegeera bulungi era video baganyo zita ku social media nga bagamba nti ejja kuleetera batourist panic wali social media bajja kuba bakola kibakindira kujja wano mu Uganda kyovulaba tebasobodde okugita naye nga ffe abawanda boy tugenda fuba nnyo just subscribing wano ka video kampeleka like channel birenge solo kulwaninga ngenda kwanje bawereza ka video wa anytime now ngenda kuba njifuna temweralikirira era ka video kakano Honorable Sejirinya era nja kuba nkomawo ne bakadama kye basazeewo okukolera abapoliisi wano mu Uganda bibino kima ati sigama nti awo no musajja yeka tumutalize sabye busabi nsabye busabi kusaba kubandi mukutya ntambula nekengera ntambula ntunule eri kati bwe mantambula mbange ayina gwendi naye ntambula neyogeza so embeera si ya mulembe n'olwekyo kusaba kwange baganda bange nsabye ntifunamu ekisa gugo basindise wenti bambi musajja watu ono abalera mukomera myaka 2 lwaki siyamba lwaki sisasira n'olwekyo kwe kusaba kwange abali ku TikTok abanda bawano namwe abali eyo kubanga Sejirinya ndi musajja munaku Sejirinya ndi musajja abonye Sejirinya ndi musajja ayise mu mbeera enzibu ennyo kutuuka wano wendi si kintu kya kusaaga baganda bange nvudde wala mpise wala mbonye n'olwekyo ofunamu omutima ogw'ekisa n'ogabambi Kanagirinya kato Kanagirinya kyakalabirira bulabirizi n'olwekyo funamu ekisa funamu omutima omulungi ogambe nti ono katumuleke kubanga bannayo obunkenko obuliwo bungi nnyo olwaleero obwedda ndaba wano nti ono bamukubye oli bamukubye n'ogamba ayi mukama kiki ekigenda mu maaso mu ggwanga lyaffe Uganda. Olwekyo nkoze live eno ku TikTok wano kwegayira nti bannange ofunamu omutima ogw'ekisa nti kasajja kato Kasejirinya bambi tekalina tabu sina tabu bannange sina tabu naye obukambwe bungi nnyo era ekinkosa live eno kwe kulanga obukambwe bungi abasajja buli budde bakambwe n'olwekyo ekisa ekyo nkoze kukisaba busabi nti funamu ekisa Nagirinya muto ani anamuwerera ani anamulabirira ani anamujjanjaba nali mukomera bambi kakazi katungenda okuddanga kakaba kagamba dadi bangamba dadi omanyiwe bangamba wagenda bweru wenaberera mukomera ningamba nti era bali okane batamugamba ge mazima kubanga munnanga omwana wange oyo omuto yeetaaga laavu ya taata nanga dadi bangamba wagenda bweru kumbe mbadde mukomera emyaka 2 n'olwekyo nsaba nese kusaba yenna nti akaana kato n'obwana bwange obulala era buto nze mbulabirira nze nkola kino nze nkikola kiri nze nkikola n'olwekyo kusaba kwange abali ku TikTok ti munnange Sejirinya temukuba tena atali nze nzekka bambi mukendeeze obukambwe
mukendeeza obukambwe kubanga otta omuntu n'omulesa obwana bwe nga buto otta omuntu n'omulekanga nasigala nga abantu be tebalina ayamba otta omuntu n'omuleka nga amazima ganamugulu famire. Buli musirikale wonna wooli funa passport ojja Dubai e Saudi e Qatar ensi z'Abawarabu nyangu za kuyingiramu funa passport mufuna emitwalo 45 mulina abakazi mulina abaana musula bubi mulya bubi mulina ebizibu bingi ovalanga mukuba abantu amasasi olw'obusungu mukuba abantu emiggo olw'obusungu abantu mubakwata olw'obusungu mulina ebirowoozo bingi nyate biyunifomu bimwambala binyirira naye nga tebira kye bibagasa kati muganza tuttira muyindi abo babayita batya abasiga sente mu Uganda kati muganza tuganza kukuba musigansigo mu Uganda muyindi lwa sente saba mukulembeze y'eggwanga nkulamusizaako weekube mu kifuba abasirikale ba wansi bafuna sente entono nnyo kyova olabanga bakola bye batalina kukola olw'ensonga nti bafuna sente entono nnyo balya bubi basula bubi bakazi babe basula bubi osuubira bagenda kukola ki olaba omusirikale w'eggwanga atuuka okwewola saba mukulembeze eggwanga eno gye tuli abasirikale tebeeyisa bwe batyo baba balina emmotoka ennungi babeera balina amaka amalungi abaana babe basoma babajjanjabira bwereere eggwanga n'alikuumanga mugumu ekitali kube waffe Uganda kyokka bano abambala ebitogi ebyalwende baba balina lanka ez'amaanyi be bafuna ssente nnyingi ate babakuuma abasirikale ba wansi b'amagye ga wansi kyova olabanga abasirikale bo abakungu bo bakyakunkumuka bakyaggwawo ate nga babeekoleddeko basirikale omusirikale alemenete okusasula ennyumba y'emitwalo 25 kyokka gwakuuma alina buwumbi na buwumbi alina bizimbi na bizimbi lwaki tamukuba musasi n'amutta nabo baagala kukubeerako mu life ennungi kamukume naye nga naye tapangisa alinayo ennyumba alinayo amaka abasirikale bali bubisi ba mukulembeze w'eggwanga nange Kadaama nsinga omusirikale okufuna ssente nnyingi nze Kadaama nga bantemyeko n'omusolo naye musinga okufuna ssente nnyingi kitegeeza nsobola okukomawo Uganda ne ŋŋamba omusirikale bamumpi abe nga nkuuma musasule emitwalo 45 bannange ensi yaffe bannange abakulu ate ssente we zijja muzitemako simanya alaawensi zakako ne batuuka osaba alaawensi yaabwe tebamanya wa gyekwata abakulu abatula mu woofiisi mwekube mu mitima mulowooze ku musirikale wa wansi naye alina famire alina ebizibu mubawe kasente akeegasa kati abagenze kutta muntu musiga nsimbi kintu kyakoze kyosanyusa eggwanga kituswaza kati basiga nsimbi tebagenda kuddamu kujja mu Uganda akuba takubye musirikale takubye muntu wa wansi kyekisinza okunsanyusa naye kale abanaawe kyetagisizza okusonda kasente okuyambamu omusirikale yakubamba gamba